Chinese armed officers who are in Uganda, dressing like civilians, but unfortunately they are on hidden mission of helping Museveni to take over, or helping Museveni's son Muhoozi to take over power from the will of Ugandans. So, my fellow Ugandans, especially the UPDF serving officers and others in the system, please, if you don't wake up and make sure that you upload Muhoozi, you will regret more than we do, people who are in diaspora right now, because you don't know what the boy is planning for you. You don't know what the boy is planning for you. So, right now, whenever you are, when you're watching my videos or you are listening to me, I'm requesting you, please, save our country. We've suffered under Museveni's regime for 40 years. We can't allow our country and our people to be in the same problems like we faced for 40 years. And then the boy takes over from his father. We are going to face the catastrophe of one life. You see, Museveni is still alive, but he's aged by the son. He's committing crimes against Ugandans, kidnapping, torture, killings, influencing courts of laws in Uganda without letting people to decide what the law says. He just ordered himself, please Ugandans, mbasaba n'obuwombeefu. Singa mwebaka, ne mudda mu tenti zammwe, ne mukwate mundu, ne mulya ne mubwegera, ne mugaana okulwanyisa kye mulabirako ddala nga kijja, temwenenyanga. Olwaizi lya 26 mujja kajjayo. Tubonedde mu regimu ya Museveni y'emyaka 4. Atta, awamba, akola buli kimu. N'atuuka okukozesa ebigambo eby'obukyawu ebyawula mu bantu n'okubuzaabuza abantu. Museveni siri kusonyiwa. Aboogera ku mitima n'otugamba tuli batemu nnyo n'okusinga gwe yatta abantu. Kati kankunyonyi tebaayo muntu yenna ku social media oba ku TV wa TV president wa era binaakubuzaabuza lwaki? Muganda wange, nze akeera ku makya ne nkwata essimu n'enjogera. Bw'olaba ekibwendeeta eri omuntu ku bulamu bw'omuntu. Nina gwe nkubye essasi, nina gwe nkubye ennyondo, nina gwe nzigye mu budde, nina gwe nsibye, oba nina gwe nzise sirina. Wabula ye Museveni atugamba nti obwana bwa Nuupu buvuma, obwana bwa Nuupu buwemula. Nno omuntu okujja okwogera ekigambo ekimuli ku mutima aba gyeggyeko obusungu. Era y'engeri yokka gye tuyina okulagamu obunyiivu bwaffe. Mutulemesezza okulonda okw'emirembe, mussa abantu baffe, temukyakkiriza mateeka kukola. Wabula ye akugamba nti ovuma era oli mubi nnyo olw'okuba towagira gavumenti oyagala nkyukakyuka. Ye mu 1980 bwe yeetaba mu kalulu ne bamuba n'enviiri ne zivaako ku mutwe teziddangako, teyafuna wadde, yafuna 0.01%. Yasoowagana ne gavumenti olw'okuba nti mbu yamubba naye nga teyafuna dde 1%. N'akwata emmundu n'agenda mu nsiko n'atta akakadde kamu 25,000 ak'Abaganda. Ye ng'anyiigidde mbabba akalulu. Kati eyakwata emmundu ng'asoowaganye ne gavumenti gye yawakanya n'akwata emmundu nanga akutte essimu n'enjogera ne asinga okuba omutemu. Nkiddamu, Museveni bwe yasoowagana oba bagamba nti bamubba akalulu yafuna 0.01. N'ayawukana mu ndowooza ya gavumenti era mu biseera ebyo n'akwata emmundu n'agenda n'atemula Abaganda 1.2 million civilians Abaganda. Obote yali mu buyinza, battaka Bakyoli, bo battaka Balango, battaka Banyankole, battaka Bateeso, battaka Abaganda, battaka Basonga, battabaani, batta bazzukulu ba Nambi, bazzukulu ba Kintu. Era bazzukulu ba Kintu bakwata ssimu ne bajja balaga obutali buki, obutali bwenkanya. Gwe nojjera ngo obwana bwa Nuupu buvuma, obwana bwa Nuupu kyasobola tayagala kukwata mmundu eyo talinatuukayo, naye oganya omuwuliriza. Oganya omuwuliriza era omuyita mu bintu obwana bwa Nuupu buvuma, obwana bwa Nuupu. Museveni yakwata mundu n'atta akakadde kamu 20,000 ak'Abaganda mu Buganda.
wabula buli omu asirise era ngoba okwata esimu n'okola komenti abaana ba Nuupu buvuma akaana ka Nuupu kagenda kubanga kye kasobola tekanatuuka kwerereva Museveni gye yatuukako tekanatuuka waawo ni yo wafuna obutakkaanya ne gavumenti yakwata ani asinga obutemu nkikulekedde mu komenti ebyokuyonja tebyazze nti baagala kuyonja badde batestinga kye bayita waters. Do they still have say in public? Can they order and their order works? They tested bafunye negative. Okuyonja kwabadde politically motivated nga they are testing their legitimacy. Mwete mwakitegedde kirimu ebintu bingi nnyo kati kambi kunnyonnyola bwedda mubimbuuza nga nkyakola research nga nkuŋŋanya intelligence kuli politically motivated so si kuyonja okuyonja ekintu ekyo kyetaagamu sensitization kyetaagamu time kyetaagamu requirements eyo teri appropriate eri abantu naye bantu badde baagala kutestinga do we still have power in people? Can we order and something happens by ordering tebalinayo wadde legitimacy mu public kati kankikunnyonnyole okuyonja kyabadde politically motivated nga baagala kumanya do they still have power can they order and the public listens public yabagambye timase singa yabadde his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Mitembo nga yagambye nti bantu bange olunaku lw'enkya tugende tuyonjeko eggwanga lyaffe buli omu yadde ajja kuleeta akafooko yadde ajja kuleeta wirubalo ababadde bajja kuleeta buli kye bagula masiki abantu badde bajja kuyonja freely naye abantu lwabagambye tugenda bagamba ffe tukuwa omusolo tugende tuyonje ntaye tetusobola njala nsooke nkuwa ebifaananyi biraba oyina kasasiro alina state council okujjako oyina kasasiro kati Nabbanja ekyo kikulaga nti temuyina legitimacy olw'ensonga abantu bakoowu kankulagireko bwereere abantu bakoowu oyo yenna kasasiro Kampala bwate bwafaanana era waliwo mu family abalimu obuzibu buli butya Janet Kembabazi oba muka Museveni kati atamanyikiddwako wajaali oba yafa oba jaali teri kubanga nabo benyini baagana omuntu gandi jaali yasembayo kugamba nti hai Uganda sikyatakolangako mu kusookera ddala Janet yayagala nko muhoozi mbw asikire kitaawe mu byobufuzi ngayagala Odrek Lwabogo Odrek Lwabogo alina wingi ye ne Janet olwafa enso kyonna ekikiri si kyabiri mwamu waliwo yafuba tiyafa total nonsense kadi ne zikyuka Lwabogo n'asigala ng'ali mu bbanga kati bw'asigala ng'ali mu bbanga muhoozi n'afuna added advantage taking over so bali mu kulwanagana ndo mwennyini kuba kati Janet yali asobola okontrolinga taliwo jukira Janet yalina amajege mu polisi mu military mu SFC ne mu UPDF nga yateeka structures ze mu ministry mu government zonna ne mu local government yateeka buli kimu kyonna nga byagala okwasa abiwaani abirwabwogo kati ono ye naba ng'agenda bitwaza kifuba kati waliwo okulwanagana naye nga Janet yandibadde akola ebintu ebyo takola ki taliwo kati waliwo obuzibu obwo kati bano bali mu kuwagana kuyombagana kati wano mu kuyombagana kuno kubalimu essaawa zino waliwo ekifaananyi kye bazimbira Natasha
waliwo ekifaananyi kye bazimbira Natasha mbu naye aleeta omutwe gwe mbu ayinza okuba nga replacement kakyengere tekisoboka. Kati mubeere careful nnyo abasajja abo n'abakazi abo kye bapulaninga. Kati bwe namaze okukuba information y'abasajja abachina ne banzijja ku mutimbagano. Bwe banzijja ku mutimbagano biche yadde ono yakedde genda waabwe kubanga ene yeewabwe watuufu. Wano bulijjo kyembabuuza ng'Omunnayuganda alyasereza Museveni ngera kubuuza ewammwe ina nsi ki endala balina ensi ey'okubiri. Wano omuvubuka yabadde yatuuse Rwanda kankulage bulungi naye bw'otoso tolina walawo genda owala bulungi nnyo bali mu kuzannya ono kojjaawe oyo kojjaawe Andrew Mwenda oyo kojjaawe Katonda mentawe Kagame ono ediddigi eyo yewaabwe e Rwanda gwe ogenda ludda wa oyina nsi ki ey'okubiri kankikuddizeyo kirebulu gwe oyina nsi ki ey'okubiri muganda gwe oyina nsi ki ey'okubiri